Okay, muntu wange nate nkwebaza okubanga okyagoberera Mzungu David Kadongokamu music analyst onaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokusatu mwaka 2024 doza lye bayite daaza kati baganda bange onaku olwaleero mu nsi yonna lunaku lw'abanyaffe ba mama b'abaana kasita abeera mukyala yenno oba mwana oba ki tumutwalanga olunaku lw'abakyala. Olunaku luno lubeerawo mu nsi yonna. Kale nduweerezaako omukyala oyo yenna gy'ali agoberera ebintu bino bye tukola. Naawe andaba nsaba oweereze programu eno omukyala oyo yenna ali egyali mwannyoko, sengaawo, jjajjaawo, boosiwo, mugandawo, mulamuwo, webityo muweereze programu eno ate ffe ery'ebusoga tugamba mukamugandawo. Kale baganda bange olunaku olwaleero tuzze tutunuulire oba oliawo ku bakyala abakoze ekinene ennyo mu kisaayi kyaffe kino ekya Kadongokamu okubeera nga tusobola okutegeera ebintu bino nga webiri. Abakyala bangi baddewo mu kisaayi ky'okuyimba. Jjukira ffe wano e Uganda music yatandika emabega eyo emyaka egiyitiriddeko 1957 Kadongokamu etandika okumutegeera. Kati wuuyo tugenda myaka emeka miyitirivu kumpi 6 bukyanga ekintu ekyo kitandika okubanga kigunjibwawo. Kale bantu bange tugenda mu 7 so bagamba nti tugenda kwejjukanyamu abamu kwabo abatonotono abakyala abakoze ekinene ennyo mu kisaayi kino eky'okuyimba bukyanga music abeerawo naye Bakikaya College and Vocational School babeerawo nnyo okubanga bakutuusaako ensonga zaffe zino eza Kadongokamu. Kale mbagamba nti mubeereko mugoberere Kikaya College, twalayo omwana bamubangule basomesa arts ne sciences, then badde ne boarding wali ku vocational we bali courses zonna ez'omu mutwe Uganda weeraga woba toyina mulimo gwa mutwe gomanyi gwe osembye. Kale omwana osobola okumutwalayo ajja kuvaayo ng'alina kyasobola okubanga yeekwatirako. Tuve mu luno oluzungu ensi eno tutwala obudde bungi ne tutwala abantu okusoma gino emirimu egiriko ssente ezimanyiddwa so nga ate munange waatuuka ng'oli munaye atali nnyo nti oba muyivu kiryawo ye naabanga alina ssente ezize nga ya bargaininga ziri fixed ono ya bargaininga. Kale twala omwana mu vacation Twinex International webali. Kale mu bintu ebyo byonna tujja kujjukira mu myaka gy'emabega independence ye Uganda yaliwo 1962. Omukyala Eva Nanyonga oye mukyala eyasookera ddala okubanga ategeerekeka mu kisaayi ky'okuyimba. Jjukira Kadongokamu ffe tutuuka okutandika okufuna identity mu 1971 nga bakoze ekibiina kya Kadongokamu and Culture Company nga bava mu Uganda Picking Guitarist. Kati omukyala oyo Eva Nanyonga yaliwo n'emijiji gy'aba Eriwamala bajjajja b'abayimbi Christopher Ntegese Badduka Fred Hannington Masagazi baliwo. Kati omukyala oyo Eva Nanyonga y'omu ku baperforminga ku mefuga ga Uganda era Eva Nanyonga yaliko omu ku basanyusa ba Ssekabaka Edward Muteesa era n'asiimibwa n'aweebwa electric guitar olw'okubanga musanyusa. Yoyo omukyala Eva Nanyonga. Eva Nanyonga neno mu kisaayi kyaffe kino ekya Kadongokamu yakola nnyo okugeza ng'oluyimba ennyumba mwe tusula zituddaganya olw'Amatiya Kakumirizi. Waliwo n'oluyimba olulala yali mukyala ennyumba mwe tusula zituddaganya baalukwatirawo kati abalaba Market Street awo wali Mega Standard Supermarket awe wali amakaage baalukwatira mu ddiiro lya Eva Nanyonga Matiya Kakumirizi. Kale omukyala oyo toyinza kumwerabira mu gundi mu bantu ababaddewo. Tujja kuddayo tutunuulire omukyala owokubiri Grace Zawedde. Omukyala oyo yafa mu lutalo lwa Idi Amin Dada 1978 baamuttira wali Embalala ku lw'Ejjinja baamutta. So oyo ye mukyala eyasooka okubanga ayimba Kadongokamu yali ayimba n'oweewe omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango. Bernard Nsubuga Ssemmango be basajja abaali mu music industry no ku mugigi ogwokubiri.
baaliwo ku mugigi ogwokubiri era ebintu bingi ebirabwako mu kisaayi kya Kadongokamu. Bernard Nsubuga Ssemmango yakola kinene nnyo. Okusooka kwa byonna be basooka okuteeka ssente mu Kadongokamu kubanga ye yali akola mu Uganda Police, yali lawyer, then n'akola ne mu Africa Transit ey'omugenzi Paul Kasumeka nga akolamu emirimu egy'enjawulo. So ye yalinamu ku ssente. N'okugeza nga Christopher Ntegese Badduke yali akola mu Bank of Uganda ne Muzeyi Matia Kyakamala. Abo bonna bagenzi. Matia Kyakamala yafa mu mwezi gw'omukaaga nga 18 2018 yaziikibwa ali e Bentere Kyotera. Kati ne tubeera ono jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka ye yatugendako nga 15 omwezi gwa December 1997 yafiira eri ewuwe e Butenga era awo yagalamizibwa. Kale abo abantu be basooka okubanga bateekamu ssente. Naye nga tuvudde ku abo eb'emabega tulina bano abajja ne bayimba bino ebika ebirala okugeza nga Frida Gokyalya Sonko oyo agenda yakuyimbira oluyimba Wambuuza olupapula si mupiira naye netulukazaako Wambuuza. Era bino ebyuma ebya jukebox gye twagendanga okucyakalira mu budde obwo abaali abakyakaze, ebyuma ebyo baatuuka ne balikazaako erinnya lya Wambuuza nga buli wooba ogenda mu kubeera ng'odigida ogamba ngendako wali mu Wambuuza. Kale yoyo Frida Gokyalya Sonko yali mwanyina wa Charles Sonko eyakuyimbira oluyimba Naawuliranga. Era oyo Charles Sonko yali akolera ali mu ndeba ku Pikokobba. Kati Pikokobba yavaawo waliwo gundi eriwo waliwo kiliniki. So ku kino kiddawa not Mutundwe mu ndebe abeera Mutundwe ekyambuka waggulu. Then ka kiliniki ke kasookera ddala awo kali awo mu kala za green weewo owali Pikokobba. Then tugenda kweyongerayo waliwo Hadija Namale abasinga bwetutyo tumanyi naye nga amanya g'amatuufu ye Jane Francis Kiryango Kibi. Wamala okubeera nga afumbizibwa ku buwaze ku myaka 13 yagenda mu maka ag'omwami omusiraamu gye yafunira erinnya lya Hadija. Bw'atyo endongo yagitandikira Zaire n'oluyimba lwa Bossa. Naye nga asinga tumutegeera nnyo ku luyimba lwe oluyimba Mukulike Omwaka. Abo babaddewo eyo myaka gy'emabega ne tutandika okusemberera wano. Kati twina muzeeyi waffe Matia Kakumirizi ng'alina oweewe Rosemary Nakanwagi Kakumirizi. Abo abakyala babaddewo nnyo. Dani Mugula n'abeera n'oweewe Filda Namuddu basisinkana 1973 ng'ali mu Mbuya General Quarters Band oyo omukyala Filda Namuddu. Then Dani Mugula ng'ali eno mu Kadongokamu and Culture Company. We batyo ne bafuuka omuntu omu. Baamalira ddala emyaka 43 nga bafumbo okutuusa Mungu we yajjulula Filda Namuddu nga 10 omwezi ogwa December 2016 twamuziika ali e Nakifuma okyamirawo ku kipande kya Nalo. Wetweyongerayo abantu bangi abakola ensonga zino emyaka gy'emabega nga wetusembera eno, naye tugenda tandika tutunulire Christine Nanteza amanyiddwa nga Kadulubaale. Oyo abeera mufumbe omukyala Kadulubaale. Mukyala Emmanuel Sekidde mbatumiddeko Emmanuel Sekidde ogamba otya Saalongo weebale kubanga otukuumira mukyala waffe abaana Kalyango Tone. Kati oyezanyanga Kadulubaale ewa Matia Luyima. Nebeerayo Janet Kiza eyali senga wa Sauda Batenda Nakakaawa. Yo nebeerayo omukyala omulala n'oyo Sauda Batenda Nakakaawa. Nebeerayo Hadija Nakamya figwe twategeeranga Pros Nakamya mukyala simuka maka masiraamu naye wa convertinga n'afuuka Prosi. Abo baali awo mu Kadongokamu Super Singers. Then ne wabeerawo Mama Kiine abantu ababadde mu kisaayi kino era yali awo mu Kadongokamu Super Singers. Kati n'ogenda ku Lord Fred Sebata
n'oweewe omugenzi Pros Nanyiti Sebata oluvannyuma eyafuuka Pros Nabigumira yaliwo yakola ennyimba mpitirivu omuntu osobola ozinoonyaako. Tetwakomaawo ne tubeera ne ssenga w'abaana Aris Nabata. Ssenga w'abaana Aris Nabata batandikira mu Kadongokamu and Culture Company batyo ne batambula bakoze kinene nnyo mu kisaawe kino eky'okuyimba. Then Matendo ng'efuuse Matendo abantu bangi abaayitirayo Justin Nantume, nebeerayo Rebecca Namale, nebeerayo bano ba Allen Kakoza, Madina Nachiwala, neeyitayo senior woman Irene Nachito, nebeerayo muganda Rose Nakasujja. Tutunuulira abamu ku bakyala ababadde mu nsiike eno, abo bonna bayiseeyo. N'abalala ba Narutaya Suzani babadde b'amaanyi mu kibiina kya Matendo. Zaina nabutono naye si mwerabidde. Kati eyo nebeera nejja nekibeera bwe kityo mu kibiina kya Matendo ewa Hamani Basudde yaliyo tutunuulira Immaculate Nabiryo yafanga 3 2016 ne tutunuulira Maria Teddy mukyala wa Hamani Basudde omukulu mwabo abaali be yali nabo mu ndongo mukyala we omukulu naye nga mu makasi ye yali omukulu. Tutunuulira Aisha Nakito mukyala wa Hamani Basudde yakyaliwo, ne tutunuulira Jane Basirika abo baali eyo mu kibiina kya Kabulada Professional Singers. Lukwata yalina nabo abawerako ba Christine Nansamba abo bajja mu advanced naye ng'emabega yaliyo Cecilia Naku, oyo Christine Nansamba yajja luvannyuma ne bagenda nga bagata emirimu okubanga basobola okubanga babeera. Tugenda tunuuliramu abo abalala Bazira Gita Singers yo yajja nebeera n'abantu nkuyanje. Ssenga w'abaana Josephine Ndagiri Nabitaka yatandikira ali mu Entebbe Gita Singers najja n'amalira eno. Bafatuma Nabireke, Robina Namala abo bonna baali eyo. So ekyo kyekimu Peter Baligidde yalina oweewe Margaret Nampa abasinga gwe bakazaako nga sita w'abayimbi abakazi. Tulina n'omugigi guno waliwo abaliwo ba Peace Agi bayimbi bapya. So nyinza okugamba nti mwena mbagaliza olunaku olw'abakyala. Abakyala abo bakoze kinene nnyo mu kisaawe kino eky'okuyimba, abapya n'abakadde, nti balina essuula empya gye batadde mu kisaawe ky'okuyimba. Bazaituni #1 ne wabeerawo ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa, ne wajja bano ba Fiona Nakayiza, ne tusala eddiiro ne tudda ku ba Night Nantabaazi, Regina Nalukwata. Abo bonna babaddewo mu kisaawe kino ekya Kadongokamu era nga bagasseeko etoffaali. Ba Sauda Nakitende, ba Prosi Kyolaba bagasseeko etoffaali ku kisaawe kino eky'okuyimba. List ey'abakyala eri endless. Robina Nakisozi buli wenkola nti nzijukirayo omulala. So olunaku luno tusazeewo tuluweeyo eri bamaama baffe nga tubaagaliza olunaku olw'abakyala olulungi. Simanyi leero onokyakalirawa ku Big Bar ery'endongo, ku Big Bar edda eyali C&C Happy Land ensibuko y'amasanyu ery'endongo. Osobola okugenda n'obanga osanyusaamu ku bulamu. Tusanyusa agali benjole akadde kali ssaawa envanyuma ng'etuuse oliba tokyalina kyosobola gamba nsi bali babategeerera mutegeerere. N'oba atereka mmeka ku ezo toyiko zigenda kuyamba. Ezaffe ze tugenda okugira muzungu leetayo 2, oli aleetayo 10, n'oli aleetayo 5. bwe tutyo we tugenda okubaawo. Kikaya College and Vocational School basaale nnyo okulaba nti ensonga zino zibatuukako. Twalayo omwana bamubangule. Nze Muzungu David, bangi betutakonyeeko ngaba Harriet Sanyu, bangi betutakonyeeko naye nga gye bali nga bakoze ebintu eby'amaanyi mu kisaawe kino ekya Kadongokamu. Kale nkusaba yongera okungoberera.